weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesyewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one. Hello? Wona ajja beerako ku ssimu. Kale beerako. Happy Easter. Happy Easter Omugagga Lwasa atasobya. Teeba. Zote chayina mukazi. Ogenda kulonya. Olowooza ani atumye? Nakula wango ngo okawadde nanga tamanyie kamuwadde. Naye ani gw'osuubira? Agakatonda sinagwe nsuubira. Abantu batira kulaga mukwano. Nze mbalaga omukwano tebandaga mukwano. Naye ate nze nagusoma ngumanyi. Ne buli lwengulaga nti kireesa amaalo. Era ndi musanyufu nisinamanya bimpadde. Happy Easter mami ne wakuwadde likunze. Happy Easter to the Agambi happy Easter to daddy. Tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekaaji. Hello. Network badde buukabuuka. Badde gamba nti ndi munoonya anti yakedde kusaba. Kati nengamba kasooke gambe kubadde bangeeniza basanga round Lubaga naye simanyi oba webali ngenda bakubira ndabe webali. Ngambe kasooke kkubire. Kati. Kati bale nyina ogenda kunkubira nga otuuseewe. Ngomaze okwogera naye. Omuwa obubaka. Kale, okay. Kugundi otaddeko kika cake tutaddeko we love you, happy Easter, then nekukimuli we are wishing him Easter. Okay. Yes. Kale. So kati ngenda munoonya nja kukubira direct call. Okay. Kale kansooke mbanoonye. Kale. Okay, dear, bye. Bye. Okay. Nga bamuwulidde tugenda surprisinga mwami Lwasa. Mwami Lwasa nno naye ayina abafaani be, ayina abagoberezi be, ayina abantu be abamwagala bangi nnyo era nga bo bagamba nti Lwasa tasobya. Nyina gwe nadde nyumya nange shifa. Lwasa tasobya. Male kubirako wano omuntu gwe nabadde mbuuzizza program y'omwami ono. Since twali tumuwishinga Easter, we had to do this surprise before Easter, few days before Easter. Naye nyina gwe nabuuzaako awo bwangamba ate munange boss ali busy, ate kati yagenzeeko Masaka, ate kati ali eno, atadde eri business ze nga bimanyi nti ziri mu bitundu bingi ebyenjawulo. Kati mu kunoonyereza ne banga leero ayinza okusaba Lubaga. Kati tuli around bitundu bino simanyi naye kambeeko wano gwenkubira tulabe oba nnyamba. Tulabe oba nnyamba ku nsonga zino tetumuwa omusajja akyali Masaka wabula yagenze ekiro oba kiki kyamututte naye ngambye ajja akomawo. Yagenze eggulo jasuze. Yamaze ate n'agenda. Yagenze kiro. Nga nge muyise, bana tebamuyise. Naye ngambye akomawo. Lwakwogera naye. Kati nze ebintu ntambula nabyo mu motoka ndi nabyo. Ayagala kujja kubeera na musho yaffe, musho yange ya comedy. Ndi bali 5 star tumanyi. Oli 5 star? We nali emmere last time. Kale kampitireko. Leero nina comedy show endi ate okujja. Kale kampitireko awo katini. Kale tasobola kubulako. Tugenda munoonya ne bwe kuba musanga mu show. Tofaayo. Kale. Kane kampitireko awo nkulabeko oli gwe kati. Nze wendi. Kale. Kanzijeko. Ayaya mubyowulidde. Fobeda tumanyi basuze bangayi program y'omukulu nti ajja kusabako sawa bwezi tibikyate yamaze naddayo e Masaka. Alright, so tugudde tutya tudde wali kale
bwe bityo bwe mubirabye mikwano bwe bigenze. So kamale kubira yantumye akimanye mwana muwala Rema. Customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer. Hello. Yes. Bane ebintu bino bya surprise bizibu. Ejjo bangambye akomyewo mwali. Kati tatawo gafunye kyamugudde naddayo Masaka. Nga bwomanyi nange abantu bate programs ziba unpredictable. Kati yamaze ate naddayo ng'alina ebimutwala speed ng'alina by'alina okwasaganya. Kati katumulinde bangambye agenda kukomawo. Kati kitegeeza ngenda kipushinga to evening. Bangambye waliwo ka show agenda obbeera comedy show egenda beera awo ng'emmengo. Alina okugjawoko olweggulo. Leero kubanza oli mugambe banne nnyina omulaba leero kubanga bwe ba surprise happy Easter eri kuggwako. Nangamba olweggulo tulindemu akomawo agenda tulaawo nga menga waliwo restaurant bagiyita 5 star. Kale katulinde. Kale mukwano katulinde olweggulo awo. Okay bannange bwe bityo bya surprise kati mnange Easter tugenda siba tunoonya mwami Lwasa mpaka katulindemu nga batugambye bino bintu bibaamu obugumiikiriza. Ntera olaba abantu abamu oli ajja buzzi ku ssimu n'akuteerayo message abayagala there and then omwatendingeko bw'otamwatendingako mu budakiika obwo n'ayomba ne nga bannange mu nsi obugumiikiriza kyetaagisa. Obugumiikiriza kiba kikulu nnyo naye tugenda gira twetooloolamuko tumulinde kuba kati tugenda kipushingira ddala ku budde obwo ab'olweggulo kuba kati tukibala nti kiyinza tandika ku ssaawa mmeka seemu si bwe bitera otutandikeemu kinaffe katufune gye twetooloolamuko tunadda later naye kamale kulabawo wagenda okubeera omulungi atulaba eyeekuumiddeko. Tuli mu lutalo oba nduyite lutalo oba ki tugenda kunoonya mwami Lwasa oba tukiwa ennaku mmeka simanyi naye nga bwe tumunoonya mbadde nsaba mbateereyo ko mwana muwala Rema eyatutumye kansoke mbalageko ku life ye eya TikTok. Mbiseera bye eby'eddembe akolayo obuvidiyo bwe bwa TikTok ate era ngenda bambalagako ku TikTok ye engeri gy'awaanamu mwami Lwasa obuyimba bwamukolera. Bannange mubeereeko kambalageko life ya Rema. Mazima n'otuli omusajja yandibadde owuwo naye nga yawasa n'owulira obusungu ne weebuuza oba yali apapa ki. Nyabo omusajja agala okukwana akufunya atya? Ampe ssente ate ekyokubiri annyongere ssente. Lwaki ssente? Anti talina kigambo ky'omukyagenda kungamba kisinga ssente. In 2022, don't ask me people you no longer see me with. I was the fake friend. They cut me off. My sister, date all of them until you find the one. Date all of them. All of them, date. Thank you. Sister kyogeza okungamba nti omusajja waaba alina emmotoka aba agikugabidde. Nze ekikulu kutuula mu maaso. Ebirala saagala kubimanyi. Kiri nti ntudde mu maaso. Into your relationship, I'm either and disorderly. I love nobody. Muli mutya abali banalulungi b'okusomero mwatujogambwa mmwe naye kati ne wetubateeka mu Facebook tebaleeta kebe TikTok temulabikako
nenga kye kikulowozesa nti njagala bbaawo sweetheart nze sirya mu kasasiro nange neerondalonda emmeme yange ennafu n'enyinyala sobola kwagala bbaawo sirya mu kasasiro emmere ndya fresh mufune abasajja abategeerekeka muwone ennaku laba omwana kyakoze bannange siina bigambo byakwogera aba namuwala simanyi wali omuntu wakwagala nakwerabiza ennaku yagineerabiza osaaga. Okay, Rita, repeat after me. I will never ever in my life have a boyfriend. Wait, what? Hey people. People say love is a beautiful thing. But have you ever tasted love and money? Hey! Oh, Thunder go shock you. Mukwano nze laavu tekyannemesa kulya mmere, tekyannemesa kunyumirwa, tekyannemesa kucakala. Bingi bye navaamu, egyo emyaka nagivaamu egy'okutundu gw'emitima mbu nnyina njagala. No, kati nkola binsanyusa. Era laavu terina kinnemesa mu bulamu. Tulokalire, tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi. Weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Katukomewo. Hello. Anje. Jebaleko sebo. Ayi jeba. Kale. Ono Shifa nzirewa. Amunonyi mukubire ndaye wali. Nze ndi around nno ninanye ne wane wo ku restaurant. Amukubire ndaye jali. Kale. Ati nze kanzijengire nga parking awe wo ku restaurant already we ninanye nindirawo omufuna gani. Kale. Kale ndi wano ku restaurant. Kale. Njije yanje. Kale kakati. Omusajja ndi musinkana ku Sheraton. Yes, nyanyabo. Ndi musinkana mu few minutes. Okay. Kati bwanti mbangenda kukubira omubuuzeeko. Kati ngenda kuddira ndowooza tuyinza omusinkana 30 minutes from now. Aliko kuba na byamaliriza so oli wampise. Kale mukwano. Kubanza nababuulidde nti waliwo ayagala omugamba happy Easter funny way. Know that, yes. Okay. Kale. Nakusabire. Kikala kirungi ki. Can you park in between? Ajja wano. Ali mu kujja wano. Ayita wano. Agenda kujja straight ku motoka ye. Kare. Kati Junior dennene bali awo ayita ate wozze. Keke ne yakani. Happy Easter. Omwana agambye nanti ndi nervous munansonyiwa kuba jjo azze bagambye happy Easter omugagga Lwasa atasobya mama bannange happy Easter. Bagambye happy Easter omugagga Lwasa atasobya. Bye. Sema. Oli kuki? Nze nonga simulaba. Omugagga Lwasa. Bayeyo bagenda kusanga. Yimiririrawo. Wish you all the best. Bamwagaliza bisinga
era omuntu yagamba amwagala nnyo, they love him so much. Omugagga atasobya, simanyi buli mugagga atasobya oba omugagga Lwasa yekka yatasobya. Nga bwe nkubira ku yantumye. Mwana muwala Rema. Hello? Wuno ajja beerako ku ssimu. Kale beerako. Yoyo mukanzu. Soko osirike bwe naakuyita ng'oyogera. Kale. Ayi kandabye. Mama. Happy Easter. Happy Easter. Nainga ndaba caption. Happy Easter Omugagga Lwasa atasobya. Wanje soko kwateko waneeno Ivan nange mjebale teba olowoozani atumye yenze Hope Shifa nkola ku Baba TV program owa surprise buli nanda bagamba yegwe abanga alabye omutujju ndakula wango okawaddayo nanga tamanyeka muwadde Hope Shifa nakawombe njagala wekanyi surprise nangolozani atutumye ebyokuteba tobikola so akwagala aba akwagala teyetaagisa kumala muteeba so kati tojja muteeba togenda muteeba omuntu oyo sikyo naye muneefe tuzireese ebirabo by'amaanyi keeke neefunye damages kubanga twakunoonyeza kuva ddi nga bwola obubaka bwadde bwa Happy Easter bwe tuteegera eno ne tuteega wangi ani g'osuubira ate okumanya ono omuntu ono yansobedde bulala yagambye buli alina n'omugagga ayagala mutwalako naye nze Shifa twala n'ebbaasa iye wanje sigenda gisumula mu bantu mundeke bayinza okunnumba ekiro n'agamba bambi nange njagala mugambe Happy Easter naye ani gw'osuubira agakatonda sinagwe nsuubira gwe tebatera ku surprise nga nakukolera ku bintu birungi tebatera naye bwe kiba kize buli kimunjiga kiige abantu batera kulaga mukwano nze mbalaga omukwano tebandaga mukwano naye ate nze nagusoma ngumanyi naye buli lwengulaga nti kireesa amaalo buli wagezaako okulaga omukwano kantu nga kano singa mbeera nga nze nkakoze banvuma buvumu era munange omuntu yakikoze yaŋŋambye Shifa munenga omanya abagagga baba n'abantu ababawalana abalabe baabwe nanga Shifa kati gwe wa midiya kankwe ssente ebintu obitegeke sijja tegekako na kimu mbalire ekimuli keeke g'obitegekera eyo ngenda girya naani bannange zaza kyalina mukazi ogenda kuloonya emikwano bwegiri mingi mujja gisalyo ali ku 5 star munange omuntu ali ku ssimu eyantumye owa mwami Lwasa yani ono halo nyabo kale nyabo nfunye wano ebirabo by'amaanyi nnyo era ndi musanyufu nisinamanya bimpadde Rema tomujjukira Rema tunnyonnyole Rema yaliwa Rema abamba nnyonnyole ntya naye temuyinza kuntegeera naye ndoza gye mulaga ekifaananyi kyange ekyensookako okumanya ku Rema nti mweru mweru mukazi mweru si muddugavu nga nze omuwala oyo ye yanyimba ngatadde ekifaananyi kyange mabega
si kimu ate kimu bibiri mulageko wano ku TikTok mutegedde neyisimu omutegedde Rema ali wano nange nabirabye wano bigenda kujja ndowooza kabiroodinge Rema kasoka kuwa obubaka Rema soko muwa obubaka mwami Lwasa Mr. Rasa sibyokyase bulungi nyabo sibira no nyabo bulungi ekimpeereza ebirabo ebyo nsiima ebintu byokolera abantu ekisooka ekirala you're my role model thank you because you're strong, hardworking, so you deserve to be appreciated. Thank you very much. Yeah, wadde mu mutima mulungi wadde bangi tebalaba birungi byokoze naye nze mbiraba kakati omuntu nganze gwowadde ebirabo n'ensiima nnyo nga neegombye okukulaba kunkola ntya otyo yes by the way naye munene tutakufuna leero bojja kunfuna ekyo kimala kuvaamu fetuba tubivaamu no problem fe twabivuddemu namba ye n'ebirabo bye gwe ne bwovaamu ebisigadde tetubiriimu naawe aidan tobiriimu byowasemba obaamu byasaba otusanze ffenna mumbeera yafetubamu bambi kale mukwano omukulu olina akayimba k'omuyimbira mu obuyimba obwo otera omuyimbirako ku TikTok awo bambi yambuuza Shifa naye onaamufuna konze munnaye katusabe muyimbire akayimba simanyi kuyimba naye akayimba nyinza omuweereza kagamba nti bakayimba ki mukama kati gwe tofa eddoboozi lyo limmala owuli eddoboozi lyo toliwulira nga lirimu bamuzaala wakati temumubuuza bingi bamuzaalawa ndibabuulira onabwetikka oluvannyuma nze nzibabuli ebimukwatako kati era banaye tomubonyabonya musiibule okay kale sweet kankusiibule naawe happy Easter naye mugambeko nno happy Easter happy Easter mami newakuwadde erikunze agambye happy Easter to daddy mujeeko ayinza olwako noyonoona munange akwagaliza bisinga yabedde awo naga ndi wano neebuuza oba ani amufumbidde wali nnyo naye soko tekeyo ebirabo byange tuseeyo ebirabo tuteeke ebirabo mu motoka teekayo ebirabo naye tumuleka omukulu agenda mu meeting alina bizinesi ze zagenda ajjaye kale katulindeko wano atusiibule banange mikwano bagiyita surprise your loved one omuntu wonna waaba wetumusanga bwe tutyo bwe tusanze omukulu wano ng'alina emirimu gye gyalimu bambi gyakwasaganya twebaza Ivan okutuwuliriza abasinga temuwuliriza n'atugamba okeshifa bwe muba muleetera mukulu kintu kirungi ng'ate bambi mukireeta mu bulungi kya mukwano n'atuyambako bambi tuconnectinga naye nga mubutuufu surprise tumunoonyereze naku 2 namba in fact we wanted to do it before Easter then ku Easter lwennyini ate tumuteegere enaali eringayo muzze mu biraba mwebale nnyo kubaako kajje omukulu bamuyise wali nga bamwetaaga tubyeyo mubbe kajje tubeere nga tumaliriza mbale nga wano mulageko ne mwana muwala Rema ennaku zino sikyafaayo oba oyogera nange oba toyogera nange noonya ssente si bantu era nga nnyongero bajjukiza yagamba Shifa ng'era bwe nkwagala nti obanga bwe njagala ani omulala ti ndi faani we kati nze mwami Lwasa yampa inspiration mwagala nnyo era nga bwe ntunira ne ŋŋamba yes
era nze ndaba tasobya, talina nsobi yonna, talina buzibu bwonna. Abantu abalala baba baliko obuzibu naye ye ebintu bye bitaze mutegeera, buli kyakola buli kyayogera mutegeera bulungi nnyo. Mwana muwala Rema n'ayongera okukaatiriza nti ye awishinga mwami Lwasa all the best era amwagala nnyo era amugamba nti tali bw'omu tali yekka, alina abantu abamwagala eno ebbali batamanyi nako nti bamwagala nnyo. Okay, wano mwana muwala yayimba akayimba ka Chris Evans nti bwengwa mu laavu bwe nti obwemba, n'agamba nti kankukole ku kyejo nkussa akatijjo nga bwawaana mwami Lwasa bwateekayo ebifaananyi bye. Kwegamba n'amuwaana biyitirivu byonna nga bw'obimanyi mu kayimba ako. N'ayongera omuwaana n'agamba bannange tokuba ku mutwe tulumya muleke. N'agamba abalongo bali mu ye ne busukaali buli mu ye, katwabaka kayimbo bakaani. Bannange n'amuwaana n'amala n'ateekako vidiyo ye kennyini n'apositinga n'awandiikako nti tambuza vidiyo mpaka etuuke ku mwami Lwasa. Byonna gye biri ku TikTok. N'amuwaana n'amuyimbira n'amuziniramu ate era n'abagamba mutambuze vidiyo mpaka ng'etuuse ku mukulu. Bannange bwatyo nateekayo akayimba ka Maddox nti munnange oli mukwano gwange bamukamanyi nze kino kyansusseeko, naye ng'ate agamba byonna abikola naye ye just faani we. Bannange temusala bigambo, yagamba faani we amwagaliza kisinga nga nammwe bwe muyina baserebu bammwe, naye bw'ati agamba nti mwami Lwasa ye Rema faani wa mwami Lwasa. Munnange teyakomye okwo, n'asooka amusabira essaala eri Katonda mu kayimba ka Juliana. Oba mukategedde nti mu mikwano gy'alina kebera taata ojjemu bonna abakyamu ab'enkwe bangi mukategedde. Kati ddira obugambo obwo nga bw'obumanyi mu kayimba ako. Otuzeewo ebifaananyi bya mwami Lwasa. Mwana muwala bw'ati bwe yakikola n'agamba nti bangi ab'enkwe, ab'effitina, abeesesa nga balimba mbu musajja wattu bambi ne bamumenya naye n'asigala nga bambi ayamba. N'agamba Mukama taasa bimutaasa ebyo byonna obubenje ku makubo gy'atambulira. N'ayongera okusaba Katonda abumutaase bambi taata addenga mirembe. Banange kino bakiyita batya? Kuwagira faani. Ono faani yawagidde nno. N'akwatsa ebifaananyi bye n'ateekayo ka vidiyo n'agamba nti nze ndi mu love once again. N'agamba nti nandibanga ndi mu love omulundi omulala lwakuba nyina omuyaayi gwe nasembuwa omutima gwange n'agumenya, naye ate ku luno ndi mu love once again. Naye bannange bino bijja kunyuma. Kati bannange wano mulabe engeri gye yakwatamu ekifaananyi kya mwami Lwasa. Nasooka mugamba nti wabula osobola ontuuza otya mu mutima olimba. Mukamanya akayimba ako yamugamba osobola okuntu byonna nga bwe mubimanyi oba kikyatamuwaanye. N'abagamba nti yagamba Lwasa tasobya. Wolabidde nti asobezza n'agamba tokuba ku mutwe tolumya muleke. Mulopere ye n'agamba tolumya muleke mundoopere mulope bulopi mulopere Rema. N'agamba ensobi za mwami Lwasa ye muziropere ye temulumya mumukwate bulungi ng'ekyatika. Wano n'agamba nti bannange n'abakyayi bamuvaamu ye buli budde ayagala kuwaana mwami Lwasa. Buli wabeera awo namulowoozako ng'amukoleyo ka vidiyo ng'amuwaana. Kati banne beebuuza oba yalogebwa oba aliko kiki, naye nga bannange ye agamba nti akitegeeza buli omu yamanyi. Takomye okwo n'ayongera omugamba nti wadde ontawaanya nze munnange sifaayo. Mukamanya akayimba aka Chris Evans n'amugamba wadde ontawaanya kwagala sifaayo kwagala wadde onkuba omwenda. Bannange
sirina nabwe nninza bumalayo obulala bungi nnyo obulala bungi bannange abantu omwana akola bu video abantu ne bakomentinga abantu ne bagamba kino yetafaayo asigala yekolera kintu kye yewanira muntu we yekolera bu video bwe bannange bungi nnyawo kanyongero bubasuulirayo mu mpola naye tebujja kuggwayo paka bwe yagambye katumukubeko surprise omukulu namubuuza tosituse tugende ffenna naga Ashifa gendayo nkwesiga ntusiza obubaka omuŋambire nti waliwo eno omuntu amulowoozaako mu ngeri eri special ate nga super die hard faani we nnyo nga gye yakomeza nga nnyumiza nange saabadde mubi nga bwe mummanyi nti gye muntuma gye ndaga ate nze sijajinga okitegeera omuntu agambye oli faani wange ndi super die hard nsonga za mutima ate ogaane okukola ekintu kye kale munyumirwe surprise wano omulaba omukulu bwe yeeyagala mumulaba ng'ali mu biseera bye eby'eddembe n'abamu ku mikwano gye nga full figure be bamu ku ba best friends be mumulaba bwe yeeyagala kwegamba ali freestyle Rema agamba nze ebyo bye mwagalako mwagalira yeeyo era ndi number 1 fan ndi number 1 die hard we omwami Lwasa Kaweesa Emmanuel tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe katukomewo abikuwadde ono omulabako dde oyo omwana ka video wakalaba naye kaziiko kano kannaku nnyo emabega ate tekali kamu bungi kumpi ekifaananyi kyakiyina nga figa yitirire bulungi wange figa nga yayitirire bulungi omulabye wajjudde ku tiktok ewaneeno ye Rema bank omulabye kankuwa kusimya omukyalo oyo era olaba namutaddeko faani wa Lwasa ye namba mwami Lwasa atasobya agaye omugagga atasobya ne mubuuza buli mugagga tasobya oba kiri ku mwami Lwasa kanagamba ye bikwata bulambira bula nesobya omwana bwagambye yiye namba sagala gisoma buli omu jiwulira yes yino 506 mukubireko wano kati amukubira mwe gatemuulira aiva no mtuna gambo tosobya gwe buli kyoyogede tokola nsobi gokimanyi ekyo mama bagamba buli kyoto yasobya opadde namba eri fake tekisoboka ozaina kyeyogera 0707 53 yeyo yeye namba ya blocking ate nakolya surprise ga ku blocking sha hello munanga nti abadde akubirako namba teyitamu eyitamu kanveeko nzi hello omufunye sifa toyina makulu kati naye sifa toyina makulu naye kyogamba show yange wakalaba emu yokka naye eyo yeyakukwatako yeyakunyumira ennyo yenyumira kubaleka ebikwata mami byewabale nnyo buyimba obwo bompereza kale tugenda kwekubira obuvuddemu okay kati abana Uganda obagambya ki fomanyize sigenda kuzza muziri emboozi mbwate bikinze bwenzi ali basanyu good vibe abana Uganda kyengezaako bagamba mukole nnyo sente ziwooma nze zenina sirazituuka mu makkati naye mpulira zinyumira nnyo obwe nazituuka mu makkati nga nziridde nawomerwa kyenkanaki
naye sina bingi bya bagamba tuli mu nnaku nkulu muli akisinye mweyagale mule waka muveeyo mugende mukole era kale tweyanziza naffe banayo okukkiriza muneeno otusinkana tuzze tutyayo munnange mwebale nnyo tweyanza nnyo omwami oyo ndooza tweragirire ate mune nange musisinkanye muntu nno mulungi ali sokamu tugenda kwolekera olutabaalo olulala twali tugambye tugende Soloti kubanga tubadde naye ng'omwana omulabye mweru omwana mulaba naye mweru abeeru tubadde nabo abeeru tubadde nabo simunene nganze abeeru tubadde nabo era sijagga nti buli mweru tukole ki tugume tubadde tugambye nga muzeeyo n'ekirowoozo lero tugendeko Soloti mbaana abo abaddugavu muzeeyo n'agamba abasoloti eyo ne basimba ebitooke naye tukyerowooza ng'akakiiko akateesiteesi kati nno omwana n'abye komenti nga mukomentingako next Miss Lwasa addako ate waliwo obuzibu bw'anaaba ayiseeyo ajja kuyita nze olabye ajja kuyita eddoboozi lyettonotono tapokukalabika ne mune bw'aba ayise mu mpita tujja kukuyita ngaawo nga tumukolera ka engagement surprise omulundi ogwokusatu tujja kuyita ogwokusatu kituufu nange nzikiriza ebiri gino tebujja kumpita esatu eginagijulidde naye nga lwaki simusiibula omugagga ne muleka kale kamuleka emirimu kituufu omutwaga Ivan atasobya gokimanya ekyo eyo level ye naga atayagala kumanya nagamba kumanya ebirala byonna tayagala kumanya mwana gwe kakusiwole kale naye tweyanziza obudde busebo nammwe mwewale nnyo mwebalire ddala ekyeggulo tugenda kati ndoza mukyeggulo tukirya wano ku Sheraton kale bye munaye ffe tugenze naye omugagga buli kyayambala anyuma kanzu very smart gentle very smart aliga yategedde nti ajja ti Rema yagende naye kati naye waali nkimanya asanyuse bambi kuba ayagadde akatono ako kigenda kuyitirira kale naffe bye kale mikwano omulungi atulaba ku Baba TV mukitegedde bulungi ate mbaddiremu ki omwana agambye omugagga Lwasa atasobya leero gye yatutumya aba Baba TV Hope Shifa weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one oyita ku +2567025622157 oba noyita ku +25678210569 I'm happy kubanga mission accomplished bannange naffe twali tetumanyi gomayo okunoonya omuntu mu nnaku zino ate osimbudde omulabe nti asimbudde agenze Masaka osimbula omulabe ate kati wanaavuddewo niwanoonyi twali tujja tatata ayingidde meeting naye mukama mulungi tumulabye ekiroto kya Rema bibadde bimu ku byawulira byayagala ennyo Rema Banks Rema webale nnyo naawe bambi kutwesiga n'otutuma ate webale kuyimirira ku kyoyagala webale kuyimirira ku kyoyagala n'ogala this is what I want waliwo yali mu inbox omulala nga ntume wa mwami Lwasa ne munnange ono yasoose okusalawo amangu noga ate kaneerowooze ate simanya bajja kunvuma ate bajja kuŋŋamba bwe bati munnange abantu tewaliwe batagambira ne bw'okola ki mu nsi era bagamba ne bw'okola ebiti era bagamba abantu bo tebayina we batagambira ne bw'okola ebifaananyi tebanoonyaamu akasobi katono ke beekwasa so abamu bashega ne bagamba kino kyenjagala I'm following my heart I live my life naddala ng'oli muntu mukulu ng'ebisinga obikoze obirabyeko so sigalira kugamba nti kino kyenjagala tebajja kuntegeerera so mbaagala nnyo basweet till next time I love you so much tusisinkane ewalala mu biddako mbagamba nti obadde oli mu kulaba Hope Shifa na Kawombe tusinkane nate